musibye mutya Bulaaya Saalongo Kigondo wano masekati ga Amerika amawulire agafa mu Mwengola bannange omuzira gumaze ne gutuuka nga bwe mwalabye abali wano okumpi e Chicago suubira nti ne mu masekati ga Amerika wano wonna omuzira tugulabyeko kale sizoni ya winter etudumbye omukkalwe oluguba guweddeko mukkalwe ye summer kati batugenze mu winter Thanksgiving binda esembedde era Sunday eno tuyina Thanksgiving celebration kwenda kubeera ekitambiro kya misa ate ne oluvannyuma abatesitesi bagenda kutusembeza ku kyemisana kale n'olwekyo musana mukimanyeeko ate muyitibwa okubeera w'abangi mukama mujje tumwebaze njogeddeko ne Ssaabakristu era wamu n'omwami akulembeddemu enteekateeka zino omwami Robert Mugera ne batubuuliramu ku biki byonna nga bwe bitambula kakati kansooka embazanyire ku ddoboozi lyabwe njagala okubaagaliza olunaku olulungi era musibe bulungi mwami Makumbi gy'oli yengesebo okay yeah mwami Mugera mufunye era amangu ddala bwe mmaze okumulamusaako ate ne mugamba nti naawe oli ku lukomo lw'essumu kuno lwakuba nti obadde totuwulira era ne musaba nti akulamuseeko kuba amanyi nti muludde okulabagana era ebbanga libadde ddene nnyo sebo omukulu ddemu omulamuseeko kubanga kirowooza nti atuwulidde we tutandikidde abadde tali eddoboozi terinnaba kumutuukako Sebo Ssaabakristu twesiimye okuwulira ku ddoboozi lyo tukulamusizza nnyo ate weebala okutwegattako ku mukutu guno ate era ne twagala n'okwebaza emirimu gyonna n'obuvunaanyizibwa bwonna bw'otutuusaako mu community yaffe eya Ugandan Catholic Community in Chicago. Sebo tusiimira ddala yongera mu maaso emirimu emirungi ate era Omukama ayongera okukulembera mu byonna. neyanzege nange nteesa okulamusa kwange gy'oli Sebo weebale nnyo byonna by'otukolera ate ne Saalongo Kigondo tukikuba media tukwebaza nawe Sebo okutukyazaako olwaleero luno kale neyanziza mwami Mugera ensangi zino ndaba yakulembeddemu enteekateeka eza celebration enyenjagala twogereko wano n'olwaleero naye ate ayina emirala emirimu gyakola Sebo tubuulireko mangu abata gw'oli Ssaabakristu naye ate ye mwami Mugera atuweereza mu ttuluba ki Sebo neyanziza nnyo mwami Kigondo nsaba kusooka kwogerako ku kibiina kyaffe eky'Abakatoliki bannayuganda wano mu Chicago nga obutume bwaffe oba missoni yaffe ekwata ku bumu unity okuba nga tuyambagana ate n'okunywezigana nga bannayuganda ffenna abali wano mu Chicago nga kino tukikola nga tuyita mu okukuza amasaakalamento ate n'okwongera eddiini mu bulamu bwaffe ne mu baana baffe nga tuyita mu bajulizi baffe abatuukirivu nnyo aba Uganda nga kyetutunuulidde nga ekibiina ky'Abakatoliki bannayuganda wano mu Chicago kwe kulaga obukristu oba okunyweza obukristu mu bulamu bwaffe mu maka gaffe ate ne mu community yaffe yonna yonna nga moto yaffe eri nti the love of Christ compels us. So mu bufunze byebo ebikwata ku kibiina kyaffe ky'Abannayuganda nga Abakatoliki mbuuliza ku mwami Mugera tabankwe ku bantu bonna nga bwe tukola chaplain waffe ye Father Dennis Kasule mwebaza nnyo byonna byatukolera nange nze chairman w'ekibiina kino Tony Makumbi mukyala Josephine Mugagga ye vice mwami Mugera yakulira ebyalitajje oba ebyentendereza mwami Vincent Kawooya yakulira ebyennyimba ekibiina kyaffe kino kya mukisa nnyo okuba nti nno tulina ba treasurers babiri tulina mukyala Jackie Kakande ne mwami Godfrey Nyenje ku ludda olulala ku lwa publicity tulina omukyala Malaika Nantambi
ate ku bwa secretary ne tubeera nga tulina omwami Godfrey Kaitalama. Ebo abali ku leadership team yaffe ne mwami Godfrey Batte nga ye muwabuzi waffe mu ebyo byonna bye twetaaga okutwagulamu. Banaye mwebale okuweereza ttiimu yonna, mwebale nnyo, mwebale ddala kyemukola omulimu gwa ttendo gwe mukola. Kaakati ssebo, omwaka guno 2024 biki ebituukiddwako accomplishments zoyagala okugabanako n'abantu baffe bamanye bimubadde mukolako nga ttiimu? Neyanza nnyo ssebo, omwaka guno gubadde gwa mukisa nnyo era gwa muwendo nnyo. Okusookera ddala kyetutuuseeko omwaka guno mu ntandikwa y'omwaka mu January twasobola okusisinkana Kalidinaali Cardinal Sulpich wano mu Chicago ne tumweyanjulira ate n'okumuwa ku nteekateeka zaffe ze tulina nga ekibiina ky'Abannayuganda Abakatoliki. Yakisanyukira nnyo kino ate naffe twasanyuka nnyo okumusisinkana n'atumanya. Omwaka guno kyetutuuseeko ekirala okuba nti nno tubadde very consistent mu nsisinkana zaffe oba meeting zaffe za buli mwezi. Twebaza nnyo Father Kasule ne bafaada abalala ate n'abantu bonna abakatoliki n'abatali bakatoliki basobodde okutugattako buli sande yaffe ey'okuna gye tubadde tusomerako mu misa zaffe. So tusomye omwaka gwonna. Ekirala twafuna website ey'ekibiina kyaffe osobola okusanga information yonna etukwatako n'ebyo ebyongera okunyikiza eddiini n'obumu ate n'obw'omuntu mu bulamu bwaffe bwonna. Omwaka guno era twatondawo ebibiina 3 ebyabakkiriza oba small Christian communities eziri 3 nga esookera ddala Ssebusalango Kigunawe gy'ogwamu eya St. Kizito eri eyo mu mambuka ga Chicago Archdiocese. Community endala eya St. Charles Lwanga ekwata ekitundu ekya Masekati wano aga Chicago Archdiocese. Ate community endala yeya St. Andrew Kagwa nga yetwala ekitundu ekya Southern Part oba amaserengeta ga Chicago Archdiocese. Obubundo bwaffe obwo bukoze kinene nnyo mu nteekateeka zonna ze tulina nga ekibiina ky'Abakatoliki Bannayuganda. Ekirala kyetutuuseeko twasobola okuza olunaku lw'abajulizi olunene nnyo e Mandaline ne pikiniki. Olunaku lwali lulungi nnyo tulwenyumirizaamu. Ekirala omwaka guno ssebo abaana 4 basobola okubatizibwa, baafuna essaakalonto y'abatiisimu. Twebaza abazadde abaleeta abaana abo, Asaba family, Eriya Bukenya family, ate ne Shamira Joseph Mugagga family abaleeta abaana abo ne babatizibwa. Ekirala ssebo kyetutuuseeko omwaka guno twafunayo abaana 7 abaafuna essaakalamentu erya Eucharistia era abazadde tubeebaza. Ekirala omwaka guno era ku Sande abaana 7 bagenda kufuna essaakalamentu erya Confirmation era twebaza abazadde abo ne Father Kasule okuba nti abaana abo bateekeddwa bulungi okufuna amassaakalamentu gano. Ekirala eky'omuwendo kye twenyumirizaamu omwaka guno kwe kuba nti twatandikawo programu y'okunyikiza eddiini oba religious education program. Programu eno eyamba abaana abato okubeera nga babatizibwa ate n'abantu abakulu okuva ku myaka 7 n'okwambuka waggulu abatalina massaakalamentu batiisimu Eucharistia ne Confirmation. Nga programu eno egenda kubanga ebayamba okunyikira by'eddiini okusomesebwa basobole okufuna amassaakalamentu ago. Era ntwala omukisa guno okuba akalango nti bw'obanga olinayo omwana yenna gw'oyagala abatizibwe oba olinayo omuntu omukulu atannabatizibwa ng'ayagala n'okufuna amassaakalamentu amalala, nsaba weewandiise onkubira essimu nkuwandiike. Registration egenda mu maaso paka ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba. Programu egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 1. So buli alinayo omwana yenna ogw'okufuna communion ogw'okufuna confirmation nsaba okuba essimu weewandiise nga ennaku z'omwezi 31 tezinnaba kutuuka 31 Desemba. Ssebo byebyo bye tutuuseeko omwaka guno. Bana
Mukama yeebazibwe omulimu mukozi gwa ttendo mwebale nnyo ssebo mwebalire ddala. Kaakati Sunday eno November nga 24 mpulidde yogera nti waliyo confirmation? Yes, sir. Confirmation ate ye celebration. Yes, sir. Ya enkuuka nze gye mpita enkuuka bwe mmanyi ogerako ngiyita nkuuko manyi nze ewali ekibbiitu jagala okubeera enkuuka ya Thanksgiving. Lwaki November ono lwaki olunaku luno November 24 lwaki lwalondebwa? Sebo olunaku olwa November Sunday eyokuna oba Sunday esembayo mu November mu Eklezia Katolika ye Sunday ekomekereza omwaka gw'ebyentendereza mu Eklezia Katolika era nga Sunday eyo okutukuliza olunaku lwa Yesu Kabaka oba Christ the King. Nga moto yaffe bwegamba nti the love of Christ compels us. Naffe okwagala kwa Yesu Kabaka oyo kutusindika okukola byonna bye tukola. Nga twalonda olunaku olwo okuba nti twebaza Katonda byatukoledde omwaka ate nga tumalako n'omwaka gwe byentendereza. So olunaku olwo kwe tukolera enkuuka yaffe ne tu celebrating okwebaza Katonda byonna bitutuuseeko mu mwaka gw'ebyentendereza gwe tuba tumalako. Era ku Sunday eyo tugenda kubanga twebaza Katonda ebyo byonna byonna nga Mwami Mugera ye chairman w'olukiiko oluteesiteesi era so ajja tubuulirako byonna bye tuteeseteese ate nga twebaza n'abantu bonna abatuyambye okuba nti tutuuse ku ntujjo eno gye tuteekateeka. Era ntwala omukisa guno okutegeeza nti kwolwo olunaku tugenda kufulumya magazini yaffe ey'okubiri. Isebo akatabo kafaako nga neebaza Mwami Kaitalama Godfrey gwenkoze ennyo naye kuba nti akatabo kaffe kafuluma. Twebaza bonna abatuwadde articles ezigenze mu katabo ako era ne mu ngeri y'enjawulo neebaza nnyo ba advertisers baffe batuyambye akatabo kano okuba nti kaprintingibwa. Neebaza nnyo bano wammanga tukikube media Sarongo Kigundu St. Raphael School Ugandan Community in Illinois Citizens Bright Omukea ne Children App. Abantu abo oba companies ezo zikoze omulimu munene nnyo kulaba nti akatabo kaffe kano kali printed. Nebaza ne Mwami Mugera byonna byatukoledde era nkomekereza nga mbayita mwenna buli omu alete mukyala we alete muganda we alete omwana we alete omwana. Ku Sunday eno tugenda kuba ne Bishop Kesi ku St. Edna nga misa ya kusaawa 7 zennyini ez'emisana ate oluvannyuma tujja genda mu Parish Center gye tugenda okufunira lanchi ne entertainments ez'enjawulo. Sebo mu bufunze lwero olunaku lwaffe. Sebo tweyanzige era mwebale nnyo mwebalire ddala nziramu okwebanza omulimu ogwo gwemukola. Kakati kangendeko ewa Mwami Mugera. Mwami Mugera Sebo egyali tajja ate wagigasseeko okukulemberamu enteekateeka y'enkuuka. Sebo webale nnyo webalire ddala tubulikeko ku nkuuka eyo nti enteekateeka zigenda zitya? Sebo mukolo Kigundu weebale okutuwa omukisa guno okwogerako eri abakristu ate ne bannaffe bonna mu community. Yes, sir. Njagala okwebaza Ssaabakristu waffe omukulu Makumbi Tone olw'obubaka obwo bwatutuusizzaako ate n'engeri gy'atunnyonnyodde obulungi biki bye tukola mu community abakulembeze baffe ate n'ebyo byonna bye tusobodde okutuukako mu mwaka guno. Ebyo byonna tubyebaliza Katonda engeri gy'atukozesezaamu ffenna nga community y'abakkiriza ne tusobola okutuuka ku ebyo byonna Ssaabakristu by'atunnyonnyodde obulungi bye tusobodde okutuukako mu mwaka guno. Yes, omukulu Ssaabakristu annyonnyodde bulungi akakiiko kaffe katukulembera mu Ugandan community era n'ekifo kyange nakyo n'akinnyonnyola bulungi. Eyo n'embeerayo
n'embeera yo n'obukulembeze naye ku mulundi guno nga tutegeka olunaku luno olukulu lwe tugenda okujaguza ku Sande abakristu banteekamu obwesigwa ne bannonda nsobole okubeera volunteer to be the chairman organizing committee. Olw'okubeera obwesigwa obwo bwe banteekamu nenzikiriza naye era kyenjagala okukakasa wano nti tukolera wamu, we have a teamwork, we work together, ebintu ne bisobola okutandika obulungi. So ku Sande eno nga 24 tulina omulamu ogwo omukulu Ssaabakristo agunnyonnyodde bulungi nange nnyongerezaako okugwemfasayizinga nti ku lunaku olwo tukuŋŋaana wamu kubanga Sande eno yegenda okututuusa mu Thanksgiving week. N'olwekyo we are coming together this Sunday which is November 24th tujagulize wamu nga twebaza olw'ebyo byonna Omukama ebirungi byatukoledde nga tumalako omwaka guno. Awo nno omulamu ogwo ogw'okwebaza Thanksgiving mulamwa mukulu nnyo. Ffenna tulina bye twebaliza Katonda byatukoledde, obulamu, famire, emikwano, okukolera awamu n'emikisa gyonna Katonda gy'atuwadde. Awo nno ogwo mulamu ogw'okwebaza mulamwa mukulu nnyo nga tucelebratinga Thanksgiving Sunday era nga tukuŋŋaanidde wamu. Ensonga ey'okubiri omukulu Ssaabakristo aginnyonnyodde bulungi, tulina abaana abagenda okufuna confirmation. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo, abaana okufuna confirmation. Omukolo ogwo mukulu gutukuŋŋaanya wamu ne tusobola okujaguliza awamu n'abaana ababadde batendekebwa. Era wano twagala okwebaza abasomesa baffe naddala head catechist Mwami Nakabaale Serunkuuma Joseph olw'okubeera nti naye yatwala obuvunaanyizibwa obwo n'abeera head catechist abadde atukuŋŋaanya abazadde ne tuba nti tukwatira wamu okwongera okuyigiriza abaana baffe bano eddiini mu bubondo bwaffe mu famire zaffe ate era ne twebaza ne Father Dennis Kasule olw'okubeera nti abadde atukubiriza bulijjo ate era ng'atufunira ne resources ez'okutuyamba okusobola okuyigiriza abaana baffe eddiini. Ssebo abakulu abo nabo njagala okubeebaza mukulu Nakabaale ate ne Father Kasule olw'okubeera nti batukubiriza ne tusobola okutegeka abaana baffe obulungi okufuna confirmation. Waliwo ne bannaffe abalala, waliwo basisita baffe ba religious sisters era nabo babadde batuyamba nga batuwa ebirowoozo ebirungi ate n'okulaba nti abaana baffe bano tubategeka bulungi. Abo bonna tubeebaza. Era n'okumaliriza ku mulamwa guno ogutukuŋŋaanya, manyi nti omwaka guggwako, eyo nayo nsonga nkulu ffenna okukuŋŋaana awamu ne tusobola okujaguliza awamu. Twagala okuyita bannaffe bonna, families zaffe, ab'emikwano, ba members mu community ne ba community leaders bonna tubaaniriza bajje tusobole okucelebratingira awamu ku Sunday eno. Ekifo we tugenda okubeera omukulu ati bannyonnyodde bulungi Ssaabakristu ne time agibabuulidde mwenna tubaaniriza. Ensonga endala gye njagala okwogerako ye y'okubeera omulamu era omulala nga tugenda okujaguza ku Sunday. Tulina omulamu ogutegeeza nti famire zaffe gwe musingi kwe tuzimbira ebibiina by'obukristu. Oba mu luzungu tusobola okugamba nti the family is the building block of our tomorrow community. Awo nno ogwo mulamwa mukulu nnyo era abanaasoma ka magazini kaffe kano bajja kulaba abawandiisi ab'enjawulo abawandiise nga batujjukiza nti the family is the building block of our small Christian communities. Mu family yaffe mulimu values nnyingi. Family zaffe zituyigiriza eddiini, okwagala, okuwa bannaffe ekitiibwa, okubeera ab'obuvunaanyizibwa, empisa ez'ekinnansi. Awo nno ogwo nagwo mulamwa mukulu ogw'okujjukira nti bwe tuba tucelebratinga ku mulundi guno tujjukizibwa nti mu famire ezo mwe tuva, famire ezo ze zizimba ebibiina eby'obukristu. The family is the building block of our Christian communities.
ogwo nagwo mulamwa mukulu. Awo nno bwe tunaaba tukuŋŋaanye era tugenda kwebaza Katonda olwa families zaffe ze tulina. Njagala okumaliriza nga neebaza mu ngeri ey'enjawulo. Okutegeka kwe tutegese tegabadde maanyi g'abantu batono, tubadde nga tukolera wamu nga ttiimu, ate era tulina ne small committees ezituyambyeko okubeera nti tutegeka omukolo guno bulungi. Tulina bu committees bungi, tulina akakiiko ak'ebyensoma omuli n'ekkwaya, ne tubeera n'akakiiko akagezaako okutegeka bye tunaalya. Awo nno abanajja tebalina kweraliikirira nti ebyokulya n'ebyokunywa binaavaawa. Ku kakiiko ak'ebyokulya n'okunywa tulina bannaffe abakakulembera, omukyala Jackie Kakande akola omulimu gw'amaanyi, ate n'ebyokunywa tulina omwami Nnyenje era naye ali mu kwetegeka nga bonna bagamba nti buli muntu anajja tujja kubanga abagenyi baffe bonna tubalabirira bulungi. Tulina bannaffe be nayogeddeko abatuyambye okutegeka abaana baffe ababadde ku misomo egyo egy'eddiini, nga ne pastoral communion mwogitwalidde. Omukulu Nakabaale, Father Dennis, Father Patrick, waliwo ne Father Oswald naye era agenda twegattako ku Lwokutaano luno, bonna nga baggumiza ekyo ekyokutegeka abaana baffe obulungi. Tulina n'akakiiko akalala akatono akali ku program entertainment, abagenyi baffe abanaaba bazze basobole okubeera nga bali entertained, ng'okwo kwe kuli omukulu Elia, mukulu Asaba, secretary waffe Kaitarama, Miss Ime Motebi, omukulu Nsimbi, abo bonna bali mu kwetegeka abagenyi baffe basobole okubeera nga bali entertained bulungi. Nsembyayo okwebaza abantu mwenna, abakristo, ab'emikwano okuva mu community olwa contributions zonna ne suggestions ze bakoze. Abamu bakutte mu nsawo ne bakola contributions, ate n'abantu abalala bangi bakoze in kind contributions okulaba nti omukolo gwaffe gutambula bulungi. Mwebale nnyo obuyambi obwo bwonna, mwebale olw'ebirowoozo ebirungi. Tubalindiridde mwenna, tubaaniriza nti ku Sande tugenda kubeera ffenna. Engeri obudde gye butandise okukyukamu tugezeeko okukwata obudde, kubanga tugenda ne Bishop, tugenda kubeera ne Bishop. Twagala tubeere nga ffe tusoose okusooka atusangewo, ate n'omukolo gutambule bulungi. Ndowooza n'olw'ensonga ezo ssebo mukulu Kiggundu weebala okutwaniriza olwaleero, ate n'okutuwa ne tusobola okuyisaawo obubaka buno okubutuusa obulungi eri bannaffe bonna mu community yaffe eno ey'ekikago. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati mangu nnyo akasembayo, ndabawo enteekateeka y'okuba nti abantu eyaddamu eri, ekitabo tukyogera mu Luganda RSVP, ddamu eri. Kiyenze kiti ky'abantu bakijumbidde kubanga manyi ng'omutesitesi ddamu eri eyo erina omugaso munene. Sebo eyo nsonga nkulu, era twalyagadde bannaffe bonna abatannaba kuddamu baddemu. Tulina linki eyo era tugenda kuddamu tugiteekeko bannaffe basobole okugiraba obulungi. Kituyamba ffe ng'abategesi era nga bwe tulaba ku mikolo emirala gyonna, omuntu bw'aba azzeemu n'agamba nti agenda kujja, abategesi kibawa entegeka ennungi ne tumanya buli muntu agenda kufuna bulungi ebyo ebitegekeddwa. Kale ekyo ankulu. Naye era bw'oli bw'aba tasobodde tetujja kumugaana nti tajja, naye nga kyali birungi bw'oba ng'otuwuliriza olwaleero ng'obadde tonnaba kuddamu, linki tugeteekako ku mikutu gyaffe. Bw'oba ng'osobodde kirungi nnyo, kijja tuwa omuwendo gw'abantu bameka abajja, tutegeke bulungi era tutegese bulungi, naye nga bw'oba osobodde tukusaba osobole okuddamu tusobole okutegeka obulungi. Naye era tugamba nti kale ne bw'onaabanga tozzeemu twetegese bulungi nti abagenyi baffe bonna bajja kubeera nga baanirizibwa bulungi era nga tubagabula bulungi. So weebale nnyo, weebalire ddala.
kati era ndowooza tugenda kukomaawo. Njagala okubaagaliza olunaku olulungi, twekuume omuzira guno gutulumbye finally, bulijjo ndowooza tegujja ne gwamaze ne gutuuka. Emmotoka zaffe tuzikebereko, abalina ennyumba ezibugumizibwa ne conditioning systems tuzikebereko, bintu ntubwe bito, ate tusobole okubeera abalamu. Mukama atukuume tuyite n'emu eno season ate eya winter ey'omuzira. Tujja kulabagana ku Sunday. Mbaagaliza olunaku olulungi bonna, n'enteekateeka ezisigalidde zitambule bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, musibe bulungi. Kale nawe kale nnyo kale so Yenze nyisefu. kale so